Nogamba nti Tamale bamukubira ku bbaala kuba kati singa nafa. What would happen to Peter and his own business? Peter Sigo bateka kaka. Peter gubateka kakazito. But he was never at that Peter's place, by the way. So you are putting people's businesses because of you wanting money. Omanyi bagende wababala mune babakomba mu bigere. Obo sente ntukuwadde ye million gendo yogere bwoti. That is idiocy. Naye ye yakwata omukazi because Mivule yakwata ko omukazi. Oba story yo kyajujuke. Mivule repute a woman. Wow. Buli watuka myaka ejongo obwavu otandika okuwalana n'abaana bozaala. Obwavu kintu kibi. Akutte ekyambalo ky'amagye. Mabadde pisi mbalagira. Idiocy. If President Museveni really loves you, yandibadde yakuwa ekifo. Ogaggawale Mivule talina kyalekera baana mu ddaame. Mivule agenda balekera baana ki? Balamu oyo. Buli kimu okimuwuliramu. Ali mu byakasami, ali mu bino. Yafuuka buloka. Ne bajja genda bubi. Abantu abo tebamanyi bantu busungu be balina. Nti okuba omwana w'omuntu n'omugyamu amanyo. Olozo yakusonyiye. Ebirowoozo by'ogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu Ssekinoomu nga bw'abyogedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abatulaba amanya yenze Sakozi Farouk wano woli oli ku Gossip Live. Tuli ne Mirundi Junior, Tamale Junior kyali waffe. Mubadde mu demanding abana Junior ali kuki, Junior ali kuki. Junior mubaleetedde kati aze na nkuba mpya. Kati eno nkuba mpya. Kuba mpya. Tuli powered by Sozo Property Consultant. Bagamba bana byonna by'otunda ebyawaka, by'omunje ebya gym, ebya restaurant nga biri mbeera nnungi tomagamaga bibawe bo babikolemu omulimu. Junior nsanso okulaba. Bannaffe abantu baffe kansoke nebaza abantu bonna. Soko bebaza. Abantu bonna abatubeereddewo because kyekisinga obukulu. Abantu okuva mu America, mawanga g'ebweru, Abannayuganda abali ebweru, Abannayuganda b'ebweru, bandaga omukwano. Era ebintu bingi byenjize omanyi waliwo ekintu ekikutuukako n'okifunamu ekyokuyiga ate n'oyongera okwezuula. Faruku ndowooza onyanjulira abantu bansindikira ssente empitirivu. Kimanyi? Abantu bansindikira ebintu eby'okujjanjabisa bingi okuva ebweru. Ebintu bye mbadde nkozesa ebimu bibadde biva UK. Ng'omuntu abikuweereza nga takumanyi nnyo naye just because of the love. Because I have stood on the truth. Era kyeŋŋamba nnyo abantu nti amazima gali kufuula ow'eddembe. Waliwo abantu balina eŋŋombe egamba nti nze nava ku bantu. Ne weerabira nti oba wadda ku ki kubanga obulamu bantu. Agamba yava ku bantu. Yes, ye yava ku bantu. Ekisooka njagala okutwala omukisa guno okwebaza Bobi Wine. Nagenda nayo ne mulaba ne tunyumya nga nkyali mu. Bagamba yali ayagala kujja ku ddwaliro nga bakakuba straight. Yakuba amasimu emirundi esatu. I talked to him 3 times. Yali agana kujja ku ddwaliro Nakasero. Era ne boogera nnyo ne maama oyo, maama wange. Ne tunyumya ne ssente z'eddwaliro ez'Nakasero yali ali willing ozisasula. Abantu kye batamanyi nti ku Bobi Wine alina omukwano ate teerabira bantu be. Ate ffe famire yaffe n'eyaba Bobi Wine tetwakasooka kweraba. Abantu bayinza okulowooza nti byabufuzi. In fact muganda wange lwe yafa tetulina kizibu kye tubeera nakyo Bakyagulani ne batajja. Ne muganda wange bwe yafa omuwala bajja tubadde nabo. Ate ne bagamba nti olimbegawo. Ba chairman anti kati olaba struggle eno gye tulimu nakugamba nti erimu abagwi b'eddalu. Olaba mirundi olwaleero ng'ali mu Nuupu n'olowooza nti Nuupu nagiyingidde jjo. No tubadde ba mikwano nnyo n'abo. Era tewaliwo kizibu kiyinza kugwa ku Bakyagulani naffe ne tutakola ki? Ne tutajja kubanga abantu abamu ebyobufuzi babiraba bulala. Ffe ebyobufuzi tubirabanga ebirowoozo ebirungi ebisobola okukola ki? Okutwala eggwanga lino mu maaso. Taata wange atera Bobi Wine mu bantu abasinga okuwa taata wange ekitiibwa Bobi Wine mwali. Era Bobi Wine takolangako statement evuma muzeeyi not at all. In fact Bobi Wine ne ba chairman Nyanza ate bakubira nnyo muzeeyi nga bamwebuuzaako. Abantu kye batamanyi nti muzeeyi kino tukikoze tutya. Bobi Wine bwe yakola ekibiina before he launched it yajja
namugamba nyenda kukola ekibiina nyenda kukola bwenti yakamulaba emirundi egisukka mu ebiri so mwebaza nnyo nebaza speaker wa Uganda omukyala Rebecca Kadaga oye office y'enyambye nnyo yakoze ekyati nkyali naye nnyo ebintu byonna bikwatagana n'okugenda ebweru nfuna obujjanjabi obusingako ndi nabo speaker era in fact olunaku lwe bankuba nali nkoze video ku page yange eraga obukulu bwa speaker Kadaga okubeera mu kifo ekyo kubanga abantu abasinga kibatamanyi nti obuyinza buli mu parliament yetematema sente z'eggwanga ate era yerondera sente z'omusolo kye bayita oversight. Twetagawo omuntu ali soba ate speaker tali political ng'alabye ne kasente tali political in that we bakuba opposition abamaama ate aboinalemu nawe bafuna ebizibu abamaama eggwanga likyetaaga omuntu bwatyo kyovulanga abapalamenti bano aboludda oluvuganya tebamuyinaako buzibu in fact ebisinga omuwalanya nti Bobi Wine ne speaker mbu bakwataganya kale kyekimuwalanya oluusi afuuka maama baali bagobye bahonalebo Nsereko mu palamenti balebe MPs n'agaana n'abateerawo nnomanizira ndi we baatuula bakole ki bateese so she's a very ne speaker naye tumwebaza n'abalala bangi Donizera tumwebaze Doni njogera naye agamba ki video yagiraba gitwasooka okukola ya maama yagiraba nankubira n'okunkubira era ababadde bankubira n'abantu abalala bangi n'atalina mutawaana I think oba yagula ennyumba alina ennyumba gye yakagula mu America recent yes bonna bambi mbebaza so abantu bonna obebaza abantu bonna mbebaza bonna mbebaza n'abali mu government by the way n'abajje n'abali mu security nabo bajjeno nabo mbebaza abantu bangi nnyo bampadde set za treatment mukulu wange Dangote yakoze app wagirabye mbadde siriiko yakoze application enkambwe mbadde siriiko nnyondoza nja kugiraba Lubongo ya Lewisi Lubongeya yes Lewisi oyo Lewisi abantu bonna bayida banopu mbebaza n'abalala family yange tata wange Sali mukulu wa muzeeyi yakola kinene nnyo nebaza abasirikale omusirikale yantaasa wa traffic mwebaza nnyo ye Nabukenya Nabukenya beddira kinkima Nabukenya bangabi that ready kubanga singa teyali mukyalo oyo nandifiiridde awo nga sifunye bujjanjabi they were so good and everybody my friends benasoma nabo mwe aba media omusajja gw'oli muntu mulungi nnyo ombeereddewo mu buli kimu kaye yajjanga nandaba nanyumizanga bisitolo manya wakakati kaye bamwaga kaye ayogera nnyo kaye yajjanga I swear sina lunaku lwempuubadde kaye yajjanga n'atukuba sitole mamanga amwagala nnyo kaye yayogeranga kaye nga tetumanyi gyajja ssente naye nga buli kiseera kaye ajja ne ssente namwe mwangulira ebyokunywa bannaye mwebale nnyo abamedia bandaga omukwano mwebale nnyo naye ngenda ntereera version entuufu yali etya kati tugifune ku soosiyo nava Makerere olunaku olwo in fact nava Makerere najja wano okulaba muganda wange Bridget asomera Makerere Bridget kigamba kiki gyali talina mutawaana Bridget yanjirawo yamala omwezi mulamba nga tasoma ng'alikuba kati nalinga baby kati gwe wandabako ebintu bye nalyanga nga ndya by'abaana bato kubanga baali basibye enjoka nesooka zikola okwegugunga mu lubuto ekiro nga zibeera zibanja byakulya anyway I had a lot of pain hakati bwe nzijja okulaba Bridget that day saamusangawo nenkubira mama nemuga Bridget nga talabika nangamba leero teyasomye nno yabadde waka ayina ebintu byagenda okukola ki nenvaawo nenyenda ku Olympia ayinaawo wasulaawo kweyo hostel nenyendayo nga nayo taliyo nendowooza oba gyali so I came back
bwe nalaba nga taliwo ne ngaye enfa kirwaki sibeera kwane Makerere nensooka nyendako ku psychology nendaba ku professor bange ntera okuyitawo tova nnyo because mu bamanyi yeah I do research era gwe okitegeeza nze nkumanyi program zange za research wemba nyenda kwogera ku kintu nsooka ku researchinga nenjogera n'aba professor mu psychology kino tukivunula tutya buno bulwadde babuyita butya because at the end of the day I have to give my analysis going back to my profession then nasomerera oluusi ntayogenda ku education bwe tuba tulina topic y'ebyenjigiriza nendaba education byetaga mullo okkirira wano ku law school nensooka mbeera ne balooya abo banyumira because law and politics have never been friends bali mateeka ate mu politics amateeka bagafutyanka nnyo so munange bwe namala kusaawa nga mukaaga kati at that same day I got so many mysterious messages people were sending messages telling me how my father had abused the head of CMI Kandiho yeah I got those messages hasazifaako then secondly nembeera muno Makerere nendya lunch mba nkyali awo abantu ne bampeereza video yayiga there is that idiot that there is this idiot that guy who goes on masquerading as if he's supporting NRM so that he had made a video attacking my father how my father abuses so many people in government yefudde spokesperson waabwe banalweiso yefudde n'omwogezi waabwe bajjena nalweiso takimanyi nti bajjena nalweiso n'abo muzeeyi babeera ayogerako bakola wamu bemanyi so that idiot made a video how my father had abused Kandiho General Kandiho so ne bajimpeereza we bajimpeereza I saw that guy engage yali ayogeramu yali ayogera out of manyo so laba video kati nenge asoma psychology ne manyo no omuntu ayina obusungu oba yasasuddwa you know video ogitegeera yes ogitegeera I called my father kusawa nga 8 nemugamba daddy there is this guy called Iga he has made a video nga kuvuma nga akola kinanga Joseph I don't have time paira tabera na I don't have time for Iga who is Iga I just leave him so nga mbireka nga nkubira mami nkugaya waffe na kalo nakolo bana nyenda fa kwa nakubira buli omu nenkubira mami ne mugamba alo mami nangamba ndi wa jajja mole yali mulwadde mole namatofu yali mulwadde tuza wamulaba nako namulaba yes jajja wange oyo jajja mole yali mulwadde jajja wange mwagala nnyo mole kati gomanyi nali nasiba nayo nakolo lamba ngatunyomeza stories so jajja mole mune yali mulwadde nga bamututte mu ddwaliro so kati naye nokola program ne Kasuku olw'eggulu nti Makerere yangu ogenda ku racers wali ewa Peter kuba wentera okubeera n'oluusi manyiwo so Kasuku nga mukolera nga muga Kasuku kiki leero tunakola ti hai Junior nkyayina ebinkutte because Kasuku ansula wali kumpi asula kyanja Junior leero nina ebinkuttemu naye nyenda kuddamu nkukubire tujja kukola nyenda obudde buweze saa 12 saawa emu ne ngamba naye omanyi lwaki sidde ewange Kasuku namulaba enkya sitera kulinnya boda nafuna boda namufuna nawo Makerere munenfuna boda mugamba nyenda Kisaasi kyo kirina buzibu yes sina kyeneerabidde nga tugenda tuyita wane wa Pastor Kakande bwayise wane wa Pastor Kakande ku chachi waliwo akagudo ke bakakola opposite Mulago kambuka bwe kati kamaleka kirire kagwe Mawanda Road kamanyi mpita wonya kati akagudo mba kyatgenda nobawe yankubire simu nangamba Junior mumanyi bamwita Mwami Gilbert mukwano gwa mzee nangamba Junior ogamba kijendi waliwo omuntu ow'amaanyi mugwa sigenda mwogera yali aina sente zayagala okuwa nawulira nawulira yesimu ate naye leeta sente banaga wapoda sibira wano gwe simu eno ziri kati emu kitundu sibira wano gwe nfunye simu ey'obuvunaanyizibwa
mune nganzirako wabbali njogere n'omunene gwansi ya waliwo abantu abo nka abantu bali bangi era obudde saawe muba tebunnawongera mune nkwata essimu twogera aŋŋamba essimu yereeta mannya ki nga mubuulira nga ŋŋamba gundi sente zino gundi yazikuwadde akwebaza weebala emirimu gy'okola biki ewo ne tunyumya nnyo naŋŋa nti balansi asigaddeyo bajjemu kuwaki enkya owa boda mukomawo enamulese aŋŋamba kyapiiri nkubuulire mpa sente zange nnyende kubanga ondwisizza kakati nkwata 13,000 nga nzimuwa ng'agenda mba nnyimiridde nfune bodaboda endala sente zituuka ziri saazikeberako oba zaatuka kwasaddamu nakuzira kwesimu nenampi mba nnyimiridde wenti nfune boda endala Mark X yajja nga njiraba kuba amaaso gange gandi ku luguudo okulaba boda ayitawo oba oli attentive. The Mark X came nempakingako bwenti bwempakingako bwenti ndaba abasajja bavaamu omu yali akutte emmundu yali atudde maaso I saw upon the living God omanye owulira ng'olusozi baali bakubyeko omupiira mu kisaawe nga togulaba nga teweetegese that impact eguyinza n'okusuula eddalo nagenda okuwulira ekintu kinkuba ku mutwe sayidi yenu bafubulukamu omulundi gumu bavaamu omulundi gumu omanyi okupakinga ku muntu ne muvaamu omulundi gumu bategeera batya nti oli mu nfa eyo I swear I don't know ekintu ne kinkuba omulundi gumu nengwa wansi bwe nagwa wansi ne bansamba kati mu kugwa wansi olw'okuba essimu yange jini zozimanyi essimu ebeera kumpi nevaamu neegwa but these people are not interested in the phone they didn't have any interest in the phone kuba bakoma ogwakubiri ate okugikima kati we bankuba abantu bakuŋŋaanye manyi abantu b'ennaku zino bambi batya mani oyinza ofiira mu bintu byotamanyi ate ne bakwata balaba emisana ttuku ennaku zino mune Uganda yatabuka abantu bagala kweyingiza mu bintu bye batamanyi kituufu ekyo kwaka kati tulina security operations ezitamanyikiddwa waaliwo abantu bwe bati kuba abamu baali batambula they beat me up nembeera unconscious kati omu ku bo n'agamba taatawo alekerawo ovuma kandiho I had that tata alekerawo ovuma kandiho ekyokubiri essimu bwe yagwa baali bagyerabidde yali asembye mabega n'akomawo kwera oba owulira essimu yo nga bagikola ki nga bagitwala I was so unconscious the traffic lady was opposite oyo madamu Nabukenya agenda okulaba abantu bakuŋŋaanye manyiwa wabeerawo wa traffic awo najja yeebuuze kiki ekigenda maaso wano nali nvaamu omusaayi mungi aisha nali nyenda kufa because nali sikyewulira ng'omutwe gunnuma abankuba nnyo omutwe tewalina walala we bakuba omutwe gwokka nga wano wazimbye omanyi anti gumba lino bwe liti baaliasa baalikuba nnyo ekintu abasawo bagamba impact ekuba eggumba n'eryasa that thing might have been so hard hakati munnange nga ngwawo ngwa traffic ajja the traffic officer identified me naka ono junior mutabani wa Tamale mufollowinga ku Facebook olaba ebintu bino kugamba okweyisisa obulungi ku bantu oba n'okumanyika nakyo kirungi kale singa tinali muntu nga nvuma abantu nga bano ba full figure munnange nno abantu bakuleka n'ofiirawo awo but that traffic lady was too good nanjoolayolawo ne banteeka ku piki ne bantwala ku Church Road bwe bantwala ku Church Road kati naawo nkomawo okufunamu understand nomanyi nti nabeeraawo nga mpulira omutwe gunuma ninga yeekisa olusozi so kati we bakubira dadi yali ku program tatera nnokukwata amasimu naye yoyo yagikwata kyewuunyisa nga bamugamba Tamale bamukubye dadi ng'akubira mami yali ali wa jjajja kakati dadi kye yasooka okukola yamugamba kola ekintu ekyo sekiwa the hospital kuba bali abamukubye bajja kukomawo n'amugamba temuvaawo awo
bambi balekayo emirimu gyabwe ne babeera awo nange kati ziba ziwera ssaawa awo 3 abasawo bampa first aid esooka dadi n'abaako omukulu gwe yakubira mu magye omwo mba ndi awo nga ndi nabaawo aba traffic kuba buli omu nali mu mutya nga babeerawo mpaka ssaawa nga 4 mami najja n'abasirikale mami we yajja n'abasirikale bakuuma eddwaliro era ne bazanya aba military police abo era ekiro kyonna bambi bankuuma nembeera awo ne bampa first aid enkya ku makya kwe kumpandiikira lifaalo mpaka Nakasero twasooka ku imaging ekololo kebera omutwe ebifaananyi nekizuuka nti oluba lwamenyeka era nga lwetaaga okuyunga bunnambiro okusiba ekyokubiri abasawo ne baŋŋamba nti waliwo naavu ereeta olulimi okulira nti byolya bikaawa oba biwooma naavu eyo Katonda yantaasa nti nali saakuula linnyo limu nga gyeriri naye nga saalikuula ne likulirako eddala kati because there was a weak point ku gaamu eno akasaze kajja ne kasala bwe kati ne katagenda ku naavu eri ne kasala eno erinnyo kubanga erinnyo we liri ye weak point era fracture etudde ku linnyo bweti erinnyo buli wenjogera buli wendi amba ndiwulira libeera linnuma because eggumba liri lyayatika kati bwe lyayatika litudde ku linnyo bweriti lino eryawano lino so bino bisikaani bikyogera bulungi ne balaba impact ne bakebera obasiina kuloti n'olwokuba nti bankuba nnyo ku mutwe abasawo we bankebera ne bagamba tukurekomendinze bwe tumala okujjanjaba ofunemu agoogera ofunemu agalya ogende mu America America eyo erina obukugu okulaba clots because bo tebakikkiriza abasawo nti impact gye nafuna enjasa oluba yakomaawo bali balina okyetegereza waliwo omusiwo ogwafuna clot paka clot kabeera katini bwe kati naye kagenda katambula ekyokubiri ekirungi nti okuva wano mpaka wano bwe bakuba okuva wano mpaka wano ofuna omusaayi guyiika mu bwongo nga radio so tegwayiika mu bwongo era baŋŋamba nti nina Katonda era Bikira Maria nnyabo w'ekisa akyayina ekisa kingi nti Katonda yantaasa era mu bulamu olunaku lwe luba nga si lwakufa mu butuufu tofa so Junior ebintu by'okukuba abantu n'okubamba abantu bituufu nnyo I swear upon the living God ebintu ebyo bituufu abantu abasinga babirowooza bya karaoke no olaba mu Uganda tuyina kino tekinnantuukako kitegera tujja ku zino program ne twogera ne tugamba nange gavumenti ya Uganda mwateekawo kamerazi na kamera ezo procedure ey'okufuna because if that place had cameras all over those idiots would have bandi bafunye naye procedures ey'okufuna footage ogimanyi mbogende wa government parasologist simanyi atosasula sente kati ate basooka kwebuuza ku bakama baabwe enaggulu mugana ngeroya ali mu parliament yali agoba ku process eyo ne mugaa John tolaba nti oli w'amaanyi nenga nedda nze nja bigobako biki but the procedures nene bayinza nobideriitinga kwosooka kwebuuza ku bali kakati poliisi etasobola mu butuufu kukwata batta baayo bakaweesi mba nkyaginamu obwesige olaba nze tamale bankuba naye kati muganda wange Mukasa abeera wali boss bino bye twogera si kwewaana naye tulumirirwa abantu abasajja abo bandinzise kubanga omufu tawoza naki namulamu ekyokubiri ekituleetedde obuzibu mu Uganda bajje n'abo balaba abantu bangi bakozeseza amanya gaabwe bubi Faruku okuba nti ffenna tumanyi abantu bamaanyi mu ggwanga lino tubamanyi nowa traffic wakuyimiriza lwaki toyimirira lwaki osooka kuba simu to intimidate onkwatidde ki kankubire gundi kitegera kati olaba bo baali balowooza nti kubanga bamanyijje n'ogundi bo tebakwatwako yeyo impunity eri mu ggwanga lino
nti kubanga manyi Jeno gundi kati ate Jeno gwomanyi baba bajjena abamu basoma tebaagala bintu ebyo kozesa manya gaabwe bubi bangi babikozesa nosanga omuntu akubye obufaananyi bwa Jeno Muhoozi ne president emabega akakubyeko obufaananyi emabega ku kisenge kwakolera interviews aina bwebakola yes to intimidate and I told nina Jeno gwe nagamba and this is a problem kati oyagenda vao agenda alimba abantu. I'm a friend to Muhoozi. I'm a friend to Jeno Muhoozi. I'm the one who can take you to Jeno Muhoozi. You are not the spokesperson of Jeno Muhoozi. Jeno Muhoozi ayina abantu bangi be yasoma nabo. Nebona bagenda bakuba abantu. So the Genos bayina kati waliwo Muhoozi project. Erieti eyo. Really bolaba abagivuga n'abagirimu. They are not credible people. Ekola bichi. Nafere tumanyi. Nafere tumanyi. Kati abanko baba bali bagamba Jeno Kandiho. You might find that by the way Jeno Kandiho might be a good man. Era yabegana nakanzo abo sibamanyi. CMI yabyega. Nikante. Mubaku bajoni tetulimu. In fact omuntu omu yatulako nawo mu meeting ne bagati fetusobola n'okubayambako okuzuula. Abakola ki? Abamukubye. But I know they are doing that because of you people in the media. You did your part. You know people what you say statements. It's good. You're a professional journalist. You saw the documents from Nakasero. You saw the scan. There is even a police statement at Kira which was made Kira police station by the police officer. That lady Yanyamba. So bachusa amawulire. Mivule aina gundi je yaleta version. Mivule wabiwulira. Yes. Now let me tell you. Junior limba. Let me tell you. Bali okane bakuba. There are people who are idiots. Ng'omuntu jako mukulu obusiru je bukomo okweyongera. Because what are professional journalists? Kasuku isn't a professional journalist. There are so many people. Abajja ne bandaba. And there are so many people in government. Abajja kati, let me tell you, my case is so unique that even Basenita, manyiwe tugamba abantu bano balooza tulimba. My pics, ebifaananyi byange byagenda Washington mu America. Era nabadde neewuunyiza nnyo mu sanctions ze baleese. Omuntu omu okubulako naye kwali. You see, Mivule olw'okuba nti mwavu. Emyaka egyo bw'otuuka ng'oli musiru ku myaka egyo. Nga tosobola ng'omukazi atambula nga omanya baganda baganda nti waliwo omusiru omufungula ndiga yasembayo. I'm sorry, saagala nnyo kukozesa bigambo bivuma. Naye nga okulaba nti endiga eno nkazi oba nsajja asooka gibikula. Mivule as a professional journalist wabanga si bwavu bwe bumubonyabonya. Kuba ffe tubeera mu media ne bakuwa omulimu. Waliwo ekituguddeko jangu tukuwa omulimu guno oveeyo yogere statement bweziti. Now, that idiot. Bwabanga si bwavu. Yes. Bwabanga si bwavu busiru bwe bumubonyabonya because if you want to overturn a story, you must have facts. Yeah. Go to Nakasero, find out whether there was an operation. Genda ku imaging a Kololo, find out whether these people had patient on. Genda ku police. Now, what that idiot doesn't know that the police officers from Naguru were willing to help. In fact, Bampane sent. Jeno Kandiho gwawolereza because CMI is an institution by the way. Tatandikidde ku muntu omwera tejja kuma ku muntu omu. Buno bulamu bw'Abannayuganda. Abannayuganda abakubiddwa, Abannayuganda abasibiddwa mu makomera, Abannayuganda abatokyalingiriddwa. Ne bano bantu nabo bayina abantu baabwe. Kakati bw'aleeta version n'ogamba nti Tamale baamukubira ku bbaala yagamba racers. Bakubira ku racers. In fact, nyini wa racers Munyivu Peter Munyivu because that idiot didn't even go to racers. Kuba kati singa nafa. What would happen to Peter and his own business? Peter Sigo bateka kaka. Peter go bateka kaka zito. But he was never at that Peter's place by the way. So you are putting people's businesses because of you wanting money. Omanyiwe bagende wabalamu ne babakomba mu bigere. Obo sente ntukuwadde $1 million gendo yogere bwoti. That is idiocy. It is idiocy. You are playing in people's lives and businesses.
because teweekolera osaba busabi. Ku myaka egyo basajja mivule wabanga obusiru bumutwala okulwanisa omwana w'emyaka 24 waliwo problem buli kimu basaba mivule. I swear I'm not mivule siri level ye. Ensi ye yagitunda with peanuts. Ensi ye yagitunda nagiwaayo. Nze nali Makerere nga ni mu second year nga mivule be basajja betwegomba nga betulaba yena program ku NBS bali bagiyita batya eyali ebeerawo ku Sunday. That guy could speak sense. Nagamba nti munozanya Uganda yonna ng'ogigasa tewaliyo scan and twabeeranga muholo nga tujja tulabe emivule nga mulaba mivule at that time yali akyategeera. But obwavu bwe bukwata n'obanga emyaka egyo teweekoleredde you are going to be a mercenary. Bangi nnyo bajournalist be bali bawadde sente ne bagayigo tegukola tugutandikirewa. The boy has facts. The boy was assaulted. Being a people power supporter, it doesn't guarantee that I don't have rights. And there are so many people like me. So agamba bakubira mu bbaala. So kyekyakubya. Secondly, so basajja mivule ne bali ate bayogerera ba CMI. Ate bo bavaayo ne balaga transparency. By the way, those people showed a lot of transparency. Era tebavangayo police CMI oba ekitongole kyonna tekivangayo kugamba nti fa abakola operation bonna bagamba eyo tetugikola tetugirimu. Now this idiot comes out to talk on the behalf of General Kandiho. Don't you see that this one is now the idiot? So you think General CMI doesn't have spokespersons? It is mivule with these idiots to come back. Olaba ekizibu ekiriwo. Okiraba ekizibu ekiriwo. Oyingira ebintu byotamanyi. Kwa tumanyi. You see ekintu bwe happening people have tempers. I looked at my father, he was so annoyed. He felt so betrayed by the state that he has served. And I want to tell you that yes, State House is bagala kumpa sente ez'obujanjabi because it was unfair. It was unfair. So okay. Babasajja mivule siri ku level y'abasajja mivule. In fact kati basajja mivule emyaka gyalina kubeera ku faamu. Naye ye yakwata omukazi because mivule yakwatako omukazi oba story eyo kyagijjukira. Nagiwulirako mivule lweputye woman. Mivule lweputye woman. Mivule yeyina amabanja. Mivule ayina amabanja ku kyalo. Kakati ne yatwala mivule mu State House mumanyi era njogera naye. Banne Faruku obwavu tebukutundisanga nsiyo. Okubeera nga toli contented na kyoyina. Folaba tuli baana batufe tuli bagagga. Because myamwe youth n'ebintu bingi byenjagala. Naye sisobola kugamba. Tinsi yange njituna. Njagala President Museveni ampe ekimotoka. You died with your car. Emotoka irabika sina yiba abawabuwi. Kubanga omubuuza kadi zaayo ziri wali mu ministry ya Gundi ya works. So honestly emyaka gy'abasajja mivule because abantu bajja ne banda by the way abamu beenaalimu abalala baddepe abana beFDC. I didn't see that idiot mivule. Nga journalist. Tubukola research. Come ombuuze. Our home is open. Hey, what happened? You get my story. Kakali olokwanti bajja no bo bagezi. Bo bayite manju ne bakuwa sente. Naka we are very sorry for what happened, but we are going to give you money to go for further treatment. Then this idiot doesn't know that. Navayo nakuba. Ali kulongo version. Kati buli abalaba mivule. Bayongera okutegera ntalina magezi. Kwa omwana bw'aba wa myaka 24 nga tasobola kwogera. Kati olaba ne mu lutalo bakwata bendera ne bagiwuuba nti banne kasita bawuuba bendera eya white temuddamu kuba. Kati Abaganda abasinga bayina ekintu ekyo. Nze tamale nina emirandira. President Museveni wakamula banze ndi muzukulu we. President Museveni yamperere Makerere mumanyi bulungi nnyo era nga bw'otwala yerinya Tamale Mirundi Junior mumanyi nti yes personally gwoloza bameka abanda SFC buli jote ndaba byenjogera lwaki yo buli gendekawo police yali empise konti jango oandike statement bweti when nagenda nenda Bobi Wine obuwanye mukwano gwange nnyo netunyumya twali tunyumya
abaana ne bajja baali bava mu kkomera n'abagamba ono mumumanyi ti bakati tumumanyi ne feesi eri familia naye ono tamali mirundi Junior tubadde tumulaba bulabi ku social media ne bajja bambuuze ne mbagamba nti temulaba nti soogera bulungi naye nze obulumi bwendimu ate mwabasinga kuba mubaddewa muva munda mwabasinga ne nalaba loyalty abaana abo gye balina eri Bobi Wine mwe Nuupu gye mumanyi ndala mwe mumanyi eno yabano b'opportunist abantu bamanyi Nuupu eyaba opportunist abantu abali mu Nuupu abatuufu bannange weebali omwana bamusiba naye ng'alinga ng'ava ku honeymoon alinga ava ku holiday yagamba bamuyita fada principal ti abalala bali batya nti gye bali ate nga bonna bamanyi amanya. As a psychologist, I saw the love. I saw the loyalty. Munsi muno beera n'abantu abali loyo gy'oli. Bobi Wine kyekimuwangaazizza. Mwe Nuupu gye mutunuulira y'abaana abaagala kamera b'opportunist. Bobi Wine alina abantu abali loyo. Abaana abo bali loyo. Gye bali. Temubamanyi. Kamera tezibamanyi. Bakubiddwa, basibiddwa, ne basigadde bakola ki? Bali ku mulamu. Bali ku mulamu. Be bali mu struggle entuufu. Be bali mu struggle entuufu. Abantu babulira abantu abalaba wano abantu bebalaba bano Nuupu egenda kuggwawo tolaba nti bankuba tanti badde mulumi omanya abantu mu family yange tugwali omanya abantu bangama mbiveemu munange kakati bajja kutta biveemu bambi sibivaamu era nze muntu ayinza kungula nti nve ku Bobi Wine yali ankoze kibi ki kati Bobi Wine muvume yali ankoze kibi ki yayabba ez'enzige Bobi Wine yabba ezeddwaliro Bobi Wine yabba ez'enguudo mama we yangamba abasajja mu bakola kwogera mazima kati Yesu bamukomerera lwaki mazima ate ne bimala ne biga nti tukkiriza Yesu mwana wa Katonda kati abayudaaya baali bamukomerera ate wataaliwo DNA testing tumalirize ki ekisumbuwa mivule tugende ku kiddako bwavu buli wotuuka myaka egyo ng'obwavu otandika okuwalana n'abaana b'ozaala obwavu kintu kibi Really, mivule bwavu bwe bubasumbuwa. You don't have kibaita munsi muno bane ekintu kibaita identity. Ndi Muganda, I'm proud of that. Mpagira Nuupu, I'm proud of that. Era omuntu atuka nangamba nze nsanga abantu abategevu banja bakola mugabane. Nawe mirundi omwana yasoma nawe wagira Bobi Wine mbuba kulowooza sente kyoliko kikyamu. You feel that inferiority complex. Maybe I'm wrong. No wagira abantu benjaga. Abantu benjaga baba basobola ofuna million 3 mu kalulu. Nga mwamala ne mubabba. Bana abantu benjaga baba style ondala. Abantu benjaga be mugula. Ne mugula Nuupu yo n'okugimala. Mivule tayina identity. Mivule tebayina identity. Ba mercenary. Jangu nkolere guno omulimo. Ate tebagaggawadde mwana wattu. Because by the time Mivule okusala okuva mu Nuupu okudda eri President Museveni waba yamulabamu omugaso nga ddala asobola okukola bandibadde bamuwa ekifo ne akutte ekyambalo ky'amagye maba DPC mbalagira idiocy. There is a lot of idiocy in this country, and I told those people, if you don't disengage from these idiots who are just there masquerading in the media looking for money, balipira kino balipira kiri. If President Museveni really loves you, yandibadde yakuwa ekifo ogaggawale Mivule talina kyalekera baana mu ddaame. Mivule agenda balekera baana ki ali ku mirundi mirundi avuma abantu. Taata wange waba avuma abantu ng'asobodde otuweerera amasomero amalungi ng'asobola okujja mu bantu n'enjogera because I have a following. There are people who believe in me, by the way. There are people out there who believe in me, and there are people out there who love me. Because first of all, togenda ganti mutabani wa mirundi yasoma, I'm educated. Omwana abeera mu bbaala nkole ki? Leisure time amabbaala gabeera mu bagagga. Omwenge gwennwa sinwa bino. Waliwo wayini gwennwa. Kakati Mivule olwokuba nti bambi emyaka gye bo bakulira mu bwavu, manyi obwavu mu psychology embeera gy'okuliddemu bakiyita Stockholm syndrome. Omuntu bw'alya by'atalya mu buto azimba olubuto.
kyaliko mwene mugamba nti sente gundi oyo yafunye sente olubuto luwaze kumba alidde byatali mbuto kakati ffe tuzze ebintu tubirya mwami Museveni tategeerekeka Museveni talina mukwano ekyo tebakikulimbanga ye muyekera talina attachment ku kintu Mivule yegendereze abo bajja bafuuka bamasinali bakirolo mufulina mulimu ki mu gavumenti simanyi mutuufu kyakola kati bajje no bagamba ate bo batwala initiative naga nti kintu kino tukikoze tutya omwana tumwe sente za treatment kati kino omwana avuma jje no muhozi gwe Mivule bino yabikolanga ye oba anti musiru waliwo abamufacilitating ne bamuwalongo information kubanga institution jalwanirira ate yegezaako okulaba nti tubeera ku same level wengi kakati ate nagamba nti omwana afuma bwemba nvuma lwaki tebankwata kiba kintu ebiri nti byenjogera bituufu oba benvuma babinyumirwa lwaki tebankwata balonda byeko mukomera nze mbadde ne Bobi Wine oyo era nze wemba nyuma ne Bobi Wine nze simunyumiza bino abantu bye bamugamba Bobi tawabulwa takola ki we sit at a level eya politics ne mugamba mukulu wange nno kino twandikikoze bwe tuti ate Bobi awuliriza ate Bobi abantu bawuliriza bye batalina bifo bana bayina ebifo tatera kamanyi bamwagalako bifo mawulire the brain behind the nope tumalirize ne Mivule ono tugende ku kirala Mivule should go back and find byalekera abaana be because nze mirundi oyinza okundabira wano onvuma okolaki but I have a future abaana bo balekedde ki kyekisinga obukulu Mivule kyalina okuba abaana ba Museveni alina byabalekera President Museveni ne bwava wano mu bulamu sekati bali steady bayinza okubeerawo steady kakati gwe Mivule okufuuka maasinale w'aba abantu abamu manyi waliwo abo ate waliwo bano abakwata emirimu gy'abanene ekizibu kiguddewo balamu oyo buli kimu okimuwuliramu ali mu byakasami ali mu bino yafuuka buloka naye bajja genda bubi abantu abo tebamanyi bantu busungu be balina nti okuba omwana w'omuntu n'omugjamu amanyo oloza oyo akusonyiye omanyi muyinza okubeera ku kyalo nga abantu balinda kitamu waffe abantu babalageko abantu balinda Museveni aveewo nkubuulira amazima abantu balinda Museveni si gavumenti si bantu waliwo n'abali nga balinda Museveni aveewo tyaka ketulabeka aveewo abantu abo tubakuliku ketulabeka aveewo so waliwo abali kati bano babbalamu tebannakitegeera omuntu jakubye waavubye n'omuvubi naye amanya lwannyuka balamu nedda babbalamu bannyuke naye ya buloka jana ekyo nkimala kati wempayo abamawulire basatu sente nga sitole tugikyusa mwasanga family enkyamu nze just lwakuba ndi mukkiriza nabasonyiwa so balekeraawo obutakola okusuubira nti bajja genda nga bakole ki bafune sente Mivule dde yakole muganda wange Seggirinya mu mbeera yemu bamutute Nairobi abantu abo ne bagamba Kabadi alimba ne meya ali Nairobi abantu abalowooza nti omuntu aba ali mu Kabadi atabeerangako mu kkomera yayogera ebyo nze namala omwezi gumu nga sifuluma waka naye nategeera obukulu bw'okukola ki mu bintu ebimu mubitwala for granted Faruku omanyi okubala olunaku nga teweekombya omanyi kyekitegeeza ng'olulimi lusibe nga teweekomba nga oli akantu kakulira naye nga tosobola kakomba gwe kimaleeko olabe baali bajjuddeko emmere ng'ewunya akawone nga tosobola kugirya nze bulijjo simanyi nti okunoonya emmere gy'onaalya kirala naye n'okugirya kirala omanyi nti waliwo abantu abalya emulago nga balyagadde okulya naye nga tebalya baliira mu bupiira olunaku ne luggwako tulidde agwe kigezeeko kakati n'olwekyo Seggirinya ekkomera litokyalinga psychologically omanyi abaddugavu you don't know the psychological impact nze muganda wange omuliro gw'ebudde we gwakwata omuwala win okusoma kwa musumbuwa bwe twaddayo kuba dadi yatuzaayo kuba omuliro gw'ebudde we gwakwata nze yaddayo nzeka mu ssomero era katono bankwata Seggirinya mulwadde psychologically ekkomera limenya ebintu by'obadde okola ebweru kati ffe tulina bizinensi zaffe zifa ekyokubiri abasajja bano
bakutokyalinga kati abantu bayinza okugamba ebigambo nti omanyi nti kakati Faruku gobadde wagenda tazze kulaba ebyo byonna bikumenya ki bikumenya omutima kyoli kitalya naye banno bo bakuliko tebakuliko novayo nga n'obwongo bwonna bufirisa girinya bukyaliwo ebintu ebyo bimenyenya. By the way, there is nothing that can hurt somebody when you feel you are not appreciated. Awo nga bafaluko babadde okolanga nabo nga tebazze kati zalaba ekyamponya amangu nabalabanga nga muzze era nze wakati bakolawo tent nga nfuna abagenyi buli lunaku okubeera mu bulumi nga tolina bantu kimenya nga bakaye bajja ne tunyumya bakasuku bajja nga mujja ne tunyumya so many people nawona mangu. I felt appreciated. So segirinya mulwadde naye nze sigenda Nairobi Aga Khan nagana nze nebunya n'abagendayo bonna gye baddukira lwaki watyayo ne bwonsasulira trip ogenda mu ggwanga lya Africa nti Namibia siririnnya omuddugavu abamuddugavu corruption abazungu be batasobola kutta vaawo nze ngenda mu nsi emu America oba mwagamba wanga g'abazungu Bungereza Bufalansa nti newona abo ofudde they have the mechanism okunoonyereza ekyakusse. Russia yatta spy oba yali wa Russia na defecting anadda mu Bungereza yatta spy ku ttaka lya Bungereza kyovula nga badde tebalina nnyo relationships z'amaanyi ne Bungereza. Abazungu baanoonya okumanya M16 kitongole ky'amaanyi ekyo kikese kye kya Bungereza kyanoonya obutwa ne kinoonya buli kimu ne yamutta. Kakati oli Nairobi olina Aga Khan ayina business wano gubasa Aga Khan musuubuzi Aga Khan temanyi ayina business wano kimugana kukola professionalism jijja vaawo professionalism tegaana kuvaawo naye eyo ndowooza yonga gwe omulwadde naye nga Nairobi yanzijanjabe nakasero Nairobi evudde kubadda nga Nairobi ye London ya Africa ne dokita yanzijanjabe nakasero nali nasoma naye nga weekengera obulamu mubutwala for granted gwe okufa obulamu tebudda ensi gye tulimu yatabuka. Kati waliwo scenario waliwo omuntu omu government yabeeranga wano ng'obulwadde bweyongera bamujjanjaba bwe yagenda South Africa bamubuuza nedda eddagala lye babadde bakuba fu olukwe luvaawa luva eno bwe bayeranda ni wa Africa mayombo nga teyawona bani abafiiriddeyo a hospital that has a history of even those powerful people in government. What about me? Tuveyo. Aleka. Nzo sigamba nti bagenda njagala mu nkoti. Naye nze ggwanga lya Africa omuddugavu aba muddugavu. Omuddugavu obeera muddugavu. Corruption nsi ki gyetaliimu ya Africa. Eriwo. Abamerika be batasobola. Abazungu balina empathy. Kati ffe abaddugavu tulina personality trait gye tumisinga empathy. Okuwulira obulumi nti Segirinya ngo yabadde mu kkomera oli atayingiranga nnyo tayingirangayo mu kkomera tamanyi na kibeera yaga yeekoza banoonya siraati baziyita batya sireeti banoonya sitanti banoonya bakola sitanti banoonya numbers so Segirinya yeetaaga medical attention amazeeyo ebbanga you become depressed. Obiraba otya ebyolubiri eby'emmengo muganda wange mwe ba analyst baffe mbadde mbiraba naye ekisooka ntuuka okusaasira kwange eri Ssaabasajja olw'obulwadde obumuluma ate nensaba Katonda nti ajja kukola ki Katonda ajja mmuwonya naye incident eyo ngirabyemu ebintu bisatu. Waliwo okulumirirwa waliwo Abaganda by the Kabaka y'omu ku bantu abasinga okwagalwa mu Uganda mubaddemu okulumirirwa waliwo Abaganda abalumwa mulimu okulumirirwa ekirala mulimu okuweebuula mulimu okumanyira biri bisatu byenda byemu buli akuba alina ango gy'alimu either olumirirwa either oweebuula oba ovvoola oba omanyira. Okumanyira kwe butamanya wawo okoma biri bisatu awo mu ekyo kifayiro buli omu alina waali kaakali waliwo Abaganda abalumirirwa Obwakabaka
nga baluma nti Ssaabasajja mulwadde. Enkuba eyawukana n'enjogera eyawukana n'ebigambo ebikozesebwa byawukana. Naye nagaye nti ebigambo bye bitulaga ekiri ku mutima gwo ne ku bwongo bw'ekkulu ye yabiyimba. Kabaka mwako akalaga ekiri ku mutima gwo ne ku bwongo. Okulumirirwa kuva ku mutima. Bannange Ssaabasajja mulwadde era teriyo Muganda asobola kuba musanyufu nga Ssaabasajja mulwadde. Kwa Ssaabasajja alina amannya gensinga okwagala Sekkesa. Tyanyi ebisaanyi byensinga okutya. Sekkesa nti Ssaabasajja Sekkesa w'omutuulako akwokya. Pologoma. Cuucu Musota Nantawetwa. Naye erinnya lyensinga okwagala Nantaddibwamu. Nantalabibwa mu kamwa. Erinnya eryo lijja n'obugunjufu n'obuvunaanyizibwa nti bw'oba oyogera ku kabaka si engeri gy'oyogeranga mu nnabyabufuzi bano be tumanyidde okuvuma. Bano abasajja tomalaga mu oyina ebigambo by'obisengekamu oyina ngo gy'omutwalira mu kuba kati toyogera na munnabyabufuzi oyogera ku Ssaabasajja Kabaka. Mpologoma yaki abavubuka basinga kyekibabulamu ab'omulembe guno tebayawula n'emmotoka eyawula giya nedda mu nnamba emu nedda mu bbiri. Kati gw'omanyidde okuba bannabyabufuzi bw'ogenda ate okwogera ku Ssaabasajja gy'okuba awo oba ogenda kuweebuula n'okutyobola. Toli mu kulumirirwa. Tosobola beera ng'olumirirwa naye ng'okuba ate. Osobola okuba ng'olumirirwa naye kankulage ekyekulabirako. Teri Muganda alumirira Obwakabaka. Kuba Obwakabaka tebujja kuvaawo ate Buganda lwazi. Asobola kukwata kifaananyi kya Kabaka nga amapeesa eryokusatu lyavuddeko n'akisheyalinga. Oyo aba ali ku ki? Abavvoola. Yaba aweebuula. Oweebudde ekitiibwa kya Ssaabasajja nti Ssaabasajja ne bw'abanga mulwadde atuuse okwambala epeesa ekkooti etaliiko mapeesa. Ayina image. Waliwo abalaba Ssaabasajja nga taata. Waliwo abalaba Ssaabasajja Kabaka nga aido okusinza. Waliwo bingi ayina image gyamulabiramu. Kakati awo oba owadde n'abalabe ba Buganda omuwaatwa mwe bayinza okuyita pasi buli omuntu amwagala. Era nga Abaganda kye tubadde tusigazizza kyokka emwanyi zaagenda emirimu baazitwala naye nga weebako ogamba kasita embuga wateredde omutanda mwali nti gye tunaddukiranga era nga gye tuddukira atera okugamba nti bannange mumpe lisiti z'abatta abantu gye tubadde tuddukira. Kaakati ggwe otandise okuweebuula. Ekisooka abaana abakozesa emitimbagano beddeko abamu nekyo kyonjogera sikirumamu. Ssaabasajja Kabaka okuba Kabaka alina famire. Taata kojja alina baganda be. Waliwo gwe njagala ennyo Saala Kagere omutegedde muganda afaanana nnyo maama wange mukakkamu. Ekisooka obukulu Katikkiro yakola ensobi yalimba mu Bwakabaka oba abantu abagobererwa abantu balina okumanya era mu byenjogedde sigaye nti Abaganda tebakola ki tebalina kumanya. Abantu balina okumanya biki ebifa Kabaka waabwe. Alina okuba updatinga because Kabaka w'abantu. Bw'aba tawulira bulungi olina okugamba abantu nti munnaye Kabaka teyeewulira ki bulungi. Bw'aba agenze mu ddwaliro kugamba abantu nti Kabaka yakyaddeko e Nairobi okukongera okukola ki okumujjanjaba. Much as you don't have to disclose obulwadde obumuluma because it's not ethical ne mateeka g'abasawo. Even tikikirizibwa teri muntu adisclosinga bulwadde bwa muntu because you're right. Katikkiro bw'alimba nti Kabaka gy'ali alamula ateredde kikyali kikyamu nnyo
obulimba kintu kibi ekintu kyonna ekizimbibwa ku bulimba tukikola tuuka n'otomera naddala mu generation eno eri so curious okumanya banoonyereza abo abo abaana ba social media abantu balina byakola basinga obulungi banoonyereza nyavula era bajja kukukwata kakati Katikkiro yalimba bamala okulimba Kabaka najja ate nga kamera tezirimba nga mulwadde era nga mubutuufu mulwadde ate kamera zirimba era mulwadde era mubutuufu olaba omuntu omukosefu ekyokubiri abantu bano abavuddeyo okuweebuula okuvuma owekitiibwa Charles Peter Mayiga Matyazi yakola ensobi naye bayiseewo abamu we balina okukoma n'ovuma maama n'abagereka luyali ku myaka gyange kyagenda kutta Kabaka gwe kyo kiyinza nokiyisa Mukama ng'otegeera Faruku noya nti maama wange mukyala Tamale Florence agenda kutta taata ng'omaze n'emyaka egisoma mu 3 olimu amagezi kufuna ki afune ki kwegamba Kabaka aina baganda be abasibwamu ekitibwa omulangira Kasimu Nakibinge nabo bamuvaamu bawasajja bonna bamuvaamu abaana be kubalangira abo n'abambejja omutenyu ayinza okubawiza Yesemakokiro Junju muntu mukulu bonna basalawo kitaabwafu byewuunyisa ena generation yo okulumirirwa kirala n'okuweebula kirala kati gwe omuntu yandilumiriddwa yandigobye fayiro ki ya treatment Kabaka agenda ajjanjabibwe alumirirwa goba fayiro yabujjanjabi netoyingizaamu famire oluli olulangira ate oluyingirizaamu ki kuba nabagereka neewuunya oba engeri gy'abeera naye kyebava bamuyingiza mu fayiro eno kati kankubulire omuntu bayizeyo abantu balwala teriyo muti naye ensobi za Katikkiro nzigambye nti ne Queen wa Bungereza bwalwala Abangereza babakola ki ono Philip gwe yakaseerera bawanga abantu updates nga agenze mu ddwaliro. That was the biggest factor, the biggest mistake of that institution. People were kept in the dark, and when people find out, they come with their bajja ne analysis zaabwe. Buli omu ajja na bibye kubanga buli omu alipotinga. Okitegedde naye gwe weteekewo waliwo gwe bayita royal correspondent mu Bwakabaka bwa Bungereza. Omulangira bw'aserera mu Bwakabaka bwa Bungereza, Prime Minister si yasokubika ono waliwo akwasaganya Prime Minister n'Obwakabaka ali wakati yawo yawandiika ebbaluwa eri Prime Minister nti ye kituufu Obwakabaka bubika aserede kwata osome era Prime Minister w'Obungereza byasoma authenticity mata ematalinga ani akugambye ebigambo ebyo kubanga Abangereza babirabako ku kufa kwa Omumbejja Diana. Amawulire gagamba nti Obwakabaka bulina omukono naye abasajja basoma public relations. Okumanya basoma public relations, Abangereza bagala Obwakabaka bwabwe. Queen wa Bungereza yatudde yekka nga gyatudde omanyi lwaki teyatambudde kofini yabba Queen yasigadde mu motoka ye ng'agivaako mabega aleme butakaaba era tewaliwo kifaananyi kiraga Queen ng'akaaba. Toyinza kikuba n'okusigala mu mmotoka akaabire mu mmotoka ensi ereme kumanya. Basoma kati olaba naaga amawulire agagabadde awo gaba censored. Tokuba bya kisiru kubanga ono aba amanyi Obwakabaka kiki. Okitegeera tuyina kubanga public relationship ya wano olinga ngamba nti because Mayiga wabaye nagamba nti agenzeko Nairobi ali fine. Mayiga byasoma abatali je mubalange anti kakati ekizibu kye bayina okukola aboogezi basatu wano aba emengo we ino kola aboogezi basatu
omwogezi w'olulyo olulangira abeerewo omwogezi w'olulyo olulangira asobola okuba mutabani wa kabaka omukulu. Queen wa Bungereza aba alina kyayagala okwogera nga kiri nsensho atuma mutabani we Charles. Era singa weetegereza ng'aweza emyaka oba nkaaga ng'afuga Bungereza, Charles gwabeera naye gwatambula naye yakolako ne address n'agamba we congratulate the Queen of England mami. Abangereza ne bakuba enduulu n'agamba kyannaku nnyo tatange tasobodde kubeera ano ne bwe tuleekaana ali mu ddwaliro asobola otuwulira. Authenticity weeri ono kati mulangira Jjunju singa akwata peni n'olupapula ne kamera n'ayogera ani abiddamu byayogedde kati gap eyo authenticity ono bamukubamu dde ebituli Katikkiro takyalina kyayogera ne bakikkiriza mu butuufu takyayina. Bambi musajja wetu ne bwayagala okwennyonnyolako tebajja bikkiriza wabalimba by the mere fact that you lied the Baganda that the Kabaka was okay. You had played on the most fundamental pillar in leadership, trust yagimenya. Genda osoma obutabo bw'abajjeno bonna okukkiririza mu muntu kintu kyamaanyi. Amagye bagafugisa trust nti Museveni oyo abeerawo naye nga bamukerereezaamu. Omanyi tayinza okuleka entebe ye nga teriimu agituulamu sajja nagende Nairobi nakoma nga teri agituddemu bonna bagira balega sajja aliwa tabanga yeekwese emabega g'ekifaananyi. Trust mayiga yagijjeewo trust tedda ne bw'ogamba kati bulwadde ki musajja atu ne bw'ayogera ebituufu because he's fighting. You cannot fight a wave. You can't fight very many people. And those people are right. Ne bakikozesezza bubi batuufu okuwulira obubi. Wabalimba. N'oyogera ebi. Ne waba yalina kye yali ayagala protecting anti yes okuvaayo noga nti bikwata ku security bikola ki naye oba olimbye. Kyandibadde kitya statement eyo okuvaayo. Kati ye takyali. Omulangira ye omulangira. Yandijikoze mutabani wa kabaka omukulu ono ekamala byonna wa Buganda anti kakati gundi kuluno tajja bimala byonna kwa kakati tuli ku institution kati bingi ani ayina trust boyita abalangira bandikoze ekiwandiiko bonna ani yandibazeemu bonna tewali Omumbejja Sanga Lyambogo nga mukulu waabwe abakulimba eddiini batuula wali aga bannaffe ebigenda maaso biki ololo taata abadde ki mulwadde naye tusaba ajja kutereera biki ani abaddamu tewali pozi ng'oli mulalu nga mutuufu oli mulalu gwaddamu kuba bamwagala okusinga naye kakati Mayiga ayina ensobi ayina ebintu bisatu Katikkiro ow'ekitiibwa Mayiga ayina ebintu bisatu bw'osigala ennyo mu kifo ofuna abalabe bangi Katikkiro aluddewo abamukuba bangi bingi nnyo byakyusizza abamu tebabyagala ate abamu balaba yes abamu tebaagala Buganda etuuke waggulu waliwo abatagala Bwakabaka nga baga Abaganda bano kibatiitibya Kabaka nga nabo basobola okukozesa olukisa olugapu eyo okussaamu sente togibawa bw'obanga ddala oli Muganda ng'oyagala Obwakabaka ebyo byonna ng'otudde wansi n'obiramamu togibawa. Ekyokubiri Katikkiro yagoba buli omu ye leadership style ye ye ayagala nnyo okuba nti yali mu kifo yekka mulabye nnyo ebiseera bingi he has that inferiority complex bw'ajja mu kifo he wants to take over. No, create other Mayigas. You shouldn't be the only Mayiga. Bw'ogenda nga mu company create as many people who have the same vision like you. You can't run an institution alone. Oba ogenda funa ebuzibu ogenda funa abakuba bangi kakati waliwo n'abali Mengo amukuba. Obukulembeze obutuufu kwe kumanya ddi lw'ovaawo kyekisinga obukulu. Kati Katikkiro singa yavaawo emyaka 3 emabega yandigenze nga hero yali akyalina trust
olaba yazondesa abantu ettaffaali nze nasanga Katikkiro Charles Peter Mayiga nali seetanga ndi head prefect nga tusinkanye ettaffaali twali tukuŋŋaanyiza ettaffaali ng'agenze namiri yange seta teyasobola kujjawo essomero ne limpa obuvunaanyizibwa mutwalire ettaffaali eyo namusanga namiri yango daddi naŋŋamba ebintu ebyo sibikiririzaamu ebyettaffaali tolitwala naye olw'okuba nti olw'omukwano gwe nali nnina eri Kabaka nenditwala bwe namutuukako ne mugamba nze Tamale Mirundi Junior yaŋŋamba ekigambo kimu nti beera soma nnyo obeere mugezi nga kitaawo kyekigambo kye yaŋŋamba ne muwa ettaffaali by that time yali akyalina trust nga mubutuufu newaba tomwagala olaba omusajja alina bizibu okubeera ne trust y'abantu nga bakuwa ssente si kyangu bamuwa ssente bamwagala n'abyonoona mu bulimba yalimba whatever reasons he has yahatinga abantu bangi nakola ki nga tumalirize trust tegenda kudda kakati yavuddeyo n'agamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa alaje ate abaalaje tebabakuba empiso ya covid abaalaje tebabakuba mpiso ya covid kati ate webitwala empiso ya covid era newosoma ku kipapula ekyo anti wosoma ku kipapula ekyo nga bagenda okuba empiso ya covid bakugamba anti eno generation balisacha tebalina byakola abaana babeera bano Makerere balina wifi yabwe gwe abaana balisaachinga eno generation nzibu yakufuga bagezi ovuddeyo leero nti omusajja alina ki mulwadde munafunafu alina alaji kati ate otugamba alina alaji ate lwe bamukuba empiso ya covid now who is fooling who ani alimbani ani atomezani so you are making more mistakes because one, you are in panic. He's panicking. Let him first calm down. You can't fight a wave. You are going to fight shadows. Those statements you are making, Eranza city day, Eranze, people don't want to hear those statements right now. The only thing they want to hear is how is the Kabaka. Now for you, because you told lies, you played on the fundamental pillar of trustworthy. By the mere fact that the Katikkiro Okuma Damula is not keeping that stick. It's keeping people subjects ba Kabaka nga bakyakiriza mu institution. Tusobola kikolanga tulina trust. So let him calm down. Let him get out. Ajalwaniramu n'ebisikirize because now even his enemies sikirize bingi. Yes, even his enemies are there. Waliwo abatagala kumanya. There is a group bote bagala kumanya. Bagala Kabaka. Bakava waliwo abalwana musajja yakafubutuka mu kalulu agamba bamubba kati agudde mu China agamba kati obusungu kati bungi kati n'olwekyo oyo tojja musobola waliwo abawemula obscenities. You know, you can urge out your case without shouting obscenities. And people can listen. The greatest philosophers and the best communicators Churchill bawemula. But because you lack a little bit of civilization, you don't have information, because to argue out something you must have information. Information wekugwako you resort to okuwemula. Olinga kino ababoda bensinga okulaba kintu kitono nnyo oyinza kuba otekona ne bwerabira indicator isinomo nasooka kuvuma okugamba talina tagulangako ku motoka takimanyi nti you can forget. Takimanyi oluusi nga ye yali nemunsobi. Omuntu atalina content avuma nnyo. Omuntu atalina content avuma. Olinga kino kakati obulwadde bwa Ssaabasajja bukwataganira wa ne mukyala we n'abaana be bikwataganirawo. Kakati oyinza okuba nga oyagala Ssaabasajja ate ng'ovuma mukyala we. Kati awo anaakwagala ati. Kati nga naawe ga nti wendigwa era nze nnumirira nnyo Buganda. You are mentally sick. You have a problem. You cannot abuse my mother and I love you. Njagala Tamale. Naye maama we simwagala. Naye ng'omukera muvuma.
about problem. Please don't be so holy, more holy than the Pope himself. Ebintu bino byonna birina kuggwa bitya bannange kuba abaana generation zonna eziwedde ezibadde zifollowinga bakatikkira awo mugigi gwababa bonna abawalusimbi bajjebbi baani ebintu bino tebibaddeewo. Social media yebireese abantu banyiivu, abantu beekyawa, abantu babalimbye ennyo, abantu bagwamu ssuubi. Obuntu bulamu butuweddemu ate nga kyekikulembera, because from a family you go to a tribe, from a tribe you go to a nationality. Obutabanguko obuli mu maka, omwana n'akula nga amanyi nti okukuba omukyala kituufu kubanga taata wakikola. Omwana n'akula n'alowooza nti okuvuma abantu kituufu. Kakati n'olwekyo generation eno n'obulombolombo tebumanyi. Tuvula nga boogera ku Aisha Abasajja Kabaka, nga boogera ku Faluku, nga kyaluwewere kigonda gwe wasajja tetukwagala gwe kimwanguyira. Era abantu abakulu abali gwe Nabagereka n'abakyala wa Bungereza bamuteekako n'abakyala. Kale ne mu Luganda olwaffe ayinayo ekitiibwa. Mu Luganda lwatamanyi gye batamukozesa joga amanya ge Elizabeth Alexandria Windsor tetulimanyi. Etwandiga nti n'omwana Silvio tugamba ki? Ngera mpuliriza generation millennium X Y. Museveni yagivaako oba yagyesonyiwa? Eyina ebyokukola bingi. Bajoze buli kimu. Buli kimu balooza kyaluwerere nga bwe bakiraba. Batuufu mukulumirirwa ne bakyamu mu kuweebuula ye maama Nabagereka. Ayina ekitiibwa kye. Mukube ng'omubikkabikka. Yes, kubanga tubikka Bwakabaka bwaffe. Abanyankole batusekerera nadde njogera ne mukwano gwange Omunyankole yassese. Namwe Abaganda muyina kike mubala mu vali. N'ekitiibwa kyammwe ekyava edda bajjajjammwe kye balwaniridde. Omwana akola video naga gwe Nabagereka otugamba ki? Gwe wamuwadde obutwa. Nenga byogera tabinako proof. Kabaka amaze emyaka emeka ne Nabagereka sigali agala kumuta singati yamutadda. Yamutta afune ki? Mama Nabagereka afune kyawo. Taata wange lwalituuka nga ffeffe n'abaana betu mu kyayi nga ne baganda bamukyayi kituufu asaana afa abamubinni bonna ne bakukyawa naye tosobola kutuga nti gweolumirirwa nnyo ng'okuba bukubi oyonoona buli kimu bosi tukuba tubikkako buno Buganda. Ekikulu kyakulaba nti Ssaabasajja awona era nkubira omulanga gavumenti bamutwale awone bamuwa obujjanjabi ate era agenda kuwona. Olulyo olulangira lufunyemu ekyokuyiga, lufune omwogezi waalwo alwogerera ali authentic ng'Obwakabaka bwa Bungereza bukola ki bwe buba buyina ekintu ekiri controversial bo beeyogerera bakyogera. Charles omulangira ajja n'akikola ki n'akyogera. Otherwise Prime Minister yandibaddewo ne balina bye batamukwasa byaliwo byatakwatako era nemukuziika wandimunoonyeza amaaso mukaye Prime Minister aliwa kati buli Bwakabaka waliwo bitakwatako naddala nga kikwatagana ku ku Kabaka ne Katikkiro kamala byonna amale byonna naye ebintu ebyekwatagana n'ennyinimu yabirekera ennyo olulyo olulangira ate n'olulyo olulangira nalwo oluyigire lufune ebyokuyiga kubanga olulyo olulangira luba teruteredde n'Obwakabaka tebutebenkera kuba biba gyempagi. Tweyanza nnyo Junior. So bannaffe bakakanya obusungu bungi naye okuvumagana okuwemulagana tekijja kututaasa naye nga tusaba Ssaabasajja Kabaka abataagadde bigambo byange abajja okunvuma nabo mbakola ki batumirako munendaba yaffe ey'ebintu si yeemu muna ate ffenna twakuzibwa mu families za njawulo. Mwebale nnyo
mwebale ddala tukwatagane next week. Bana installinga ka app ako kanonye ku Play Store wekali naffe aba iPhone twakafunye bangambye kwekali era nakafunye dda. Bakaita Hams kamanyi nnyo buli kyoyagala kulya swaga bino ba TikTok abamanye swaga abatambula n'omulembe kwekali bakaita Hams HAMZ ka installing obeere ku nobu yo. Tweyanza nnyo mwebale nnyo mwebale. Ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu Ssekinoomo nga bw'abyogedde.